omukyalo ono benamala okuona amasasi mukama n'amugamba okumpa ente nenagandi ente enamba ati yali alina kuleeta kitundu naye oluvannyuma mukama n'amugamba kale giwe Susan kakati abeera atudde awo naye ng'ente yagiremera kati bwe njogedde nti nawona naye neebaza Susan okubanga yaŋŋamba ngende mu maaso leero agumya aveeyo alabe kyanaaba nga awaddeyo ente era agiwadde Susan kati gendayo wali omugambe kubira mukama engalo ez'amaanyi bane bw'oba olina ekintu kyange ng'otuddeeyo gumenyama kubira mukama engalo ez'amaanyi otegere kyeŋŋambye byetaagamu okuguma. Yagamba nti bw'onoolagira olusozi lujja kuva Matayo 17:2 nga tetunagenda kulaba erimu olumu otuyingiza ekisiibo. You need to speak. Your mouth is not a decoration. Your mouth is a weapon. Kiwandiike wandiika ng'okyetunuliza, my mouth is not a decoration. My mouth is a weapon. Akamwa ako ke kafulumya amasasi agali mu mutima. Because the Bible teaches that what fills in the heart, the mouth speaks. Juza Katonda n'obuyinza bwe n'amaanyi ge otandika okugamba embeera nti ojja kuvaawo. Luno lusozi lujja kuvunama, luno lusozi lujja kuvunama, luno lusozi lujja kuvunama mu linnya lya Mukama. Katonda ali mugwe mukozese. Katonda gw'omanyi mukozese. Tutegeregana bulungi. Katonda gw'omanyi mukozese. Eyo gye tuva batujerega. Batulaba naye ku musana ng'oli mu musana, ne batulaba mu nkuba ng'oli mu nkuba. Atamidde n'agalaba endiga. Ali ku TV bateekako Soroti mu bbaala. Naye abatamiivu abamu balimu akamunyungufu n'amuga gundi tovuma bantu abo totuleetera bizibu. Aga n'ezo ndiga gotoziraba mu musana. Kaakati tebasaana kuvumira Katonda gw'otawa mirimo. Oba nnyina gwe njogera naye naatera okulekerawo enjiri ya leero kuba obudde bwebo. Kiŋŋambire naye tebateekwa kuvumira Katonda nga naye Katonda gwe bakuvumira tomuwa mirimu. Ebintu tebigenda kuvaawo mu buyinza bw'oba mu linnya lyo. Erinnya erijjawo ebintu tulirina ate ne tugayaala. Matayo 17:2 bw'aba aggwako yeewuunyisa agandi so singa tuwalina kigambo kye mutayinza. Nothing would be impossible for you if you simply lifted up your faith. You should command mountains. So tugenda kwezesa nnyo obuyinza mu kisiibo bwe tujja mu kigambo kya Katonda twogere n'embeera ŋŋenda basabira nga nammwe musaba naye ate nze bwe mba nsaba nyina byendaba naawe ate abirimu wakati naawe obiraba. Era tujja ba ne night prayer nga y'amaanyi nnyo. Night prayer zombi zigenda kuba z'amaanyi. We are going to speak to the situation. Ate tejja kujeema. Ekigambo kya Mukama tekijeemerwa. Kale Peetero ne Yokaana bo baasobola okwedifendinga. Baasobola okuyimirirawo ne baga nti tetusobola kuleka kwogera bye twawulira ne bye twalaba. Yesu yagamba nti greater things you shall do. Kati twatambuza omulema omu ne mukyankalana tunoonya balema balala. Oteekawo bizinesi emu ne batabuka. Oteekawo bizinesi emu ne bali obuwuka tajja kutunda. Baga nti mukaaya na mpewo eno ekyali emu ndeeta nyina bizinesi 99 kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Bagambe mukaaya na mpewo
Business emu yebalumiza omutwe nti aleeta. Kaneme kubulira sitaani bye ngenda kukola naye nyina bye ngenda okukola. Katonda ke yanziza engulu bw'ati ke yandekawo. Yandekawo lwa kigenderwa nange sijja mu disappointinga. Ate ke nkubulire naawe olikaawo nawo. Wandibadde wafa COVID. Wandibadde wafa Ebola. Andisabye bano abaana bamanyi okuyimba bayimirire ku byuma. Oluyimba luga nti wandibadde mufu sinza Katonda. Olikaawo nawo okuva lwe twatandika sitaani atunoonya ne Mukama atutaddeko ekisa. Abaana bange mukomewo ku ndongo tukuba oluyimba luno bulungi nnyo tuluggyemu bulungi kubanga luntomeredde wakati mu njiri. Olikaawo nawo toli wano okutandika kwesabira mb'oba ndifa ddi. Kale abalala ne bafa naye nze n'ensigala. Katonda si kyakusuubira alina bye yateesa ne bye yateesa bijja kutuukirira. Yimusa emikono gyo tusinze Mukama ndyoke nnyongere ku njiri. Olw'ekigendererwa zikubire waggulu gamanyi nabye nteekwa okukola. Zikubire waggulu w'omutwe gwo. Waliwo ensonga. Waliwo ensonga. Siba ennyama, siba eddiba, situla okukkiriza, wakana na buli ekiwakana naawe, yogera. Akamwa ako si kyakwewunda, akamwa ako kyakulwanyisa. So tugenda kwogera eri embeera egenda kukyuka. Tugenda kwogera eri embeera egenda kukyuka. Tugenda kulagira ensozi. Mukama yatusuubiza nti zaakuvaawo. Isaaya 5:4 olunyiriri lwa 10. Isaiah chapter 54 verse 10. Olaba olusozi mu maaso go, olaba akasozi, awo tikayinaawo kiwandiiko. Agandi kubanga ensozi n'obusozi birigibwawo, naye ekisa kyange n'endagaano yange tebirigibwawo, bw'ayogera Mukama akusaasira. Isaaya 5:10.
ensozi n'obusozi tibijja kuwangalirawo n'ebyetaaga omuntu akeera ku makya n'agamba mpadde ennaku zange 14 ez'okusaba n'okusiiba embeera eno eteeka okuvaawo embeera eno eteeka okugenda. So Matayo 17:2 n'agandi singa mulina okukkiriza okusininga akaweke k'akaladdaali mwandiragidde ensozi zisigulibwe era tezivaawo. N'agandi so singa twali kigambo kye mutayinza. Nsaba munneegatteko twimuse okukkiriza tusabe tusiibe tugambe Mukama ensonga zaffe tuloope Setaani. Ate njagala kugumya nti Setaani tali tusinga musango n'ogwo kubanga talina kyali mu maaso ga Katonda. Yagaana okubeera malayika omutonde obutonzi n'agaana okubeera ekitonde ne yeeteeka ku kyatali ne yeefuula Katonda. So omusango oguwangudde nga tegulinaba na kuteekebwayo. Kubera Mukama engalo ez'amaanyi. Naye weetaaga okuyimirira kati obanga okukkiriza obukkiriza kujjawo ensozi n'obusozi. Kaakati ate ffe lwaki tusaba ne tusiiba? Okusaba ne tusiiba Mukama yakututeerawo nga kyekyokulwanyisa ekisembayo. Matayo 17 omalako olwabiri ng'ogenda ku lwabiri mu olumu ng'abaga nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiba. Mmwe mwenna abeekabya alusa abeekabya endwadde oli munene okoma kuli n'ogandi bwe nsiiba mbula okufa saawa bwe ziwera bwe zitimba nkankana olunaku si kikwagaliza kikafuwe tukisazaamu naye nga baakukutte ne bakuteeka mu kkomera sigw'osalawo woonaaliira. Nga tobakankanira ye abataagala kusiba nga bali bweru nga tebakankanirayo ne bafa. Mu kkomera olya laawundi eki mu ssaawa 2 mwezi ate si kulya n'osindisa ebigere. Olya kye baleese oba obadde okirya oba tokirya olina okirya. Amakulu gaakyo nti buli omu ku mmwe asobola okusaba n'okusiiba embeera eveewo. So ngenda kuba anointinga ennaku zonna night prayers zigenda kuba za anointing naye bigenda kwawukana ku bya bulijjo. Ekirungi mbabuulidde kati tugenda mu action. Ojja kwejjiramu enjawulo nti zino lankyawasi za bulijjo. Mukama yandaze nti May yaba November w'ebyenfuna, June yaba December w'ebyenfuna. Awo oteeka ofunirawo breakthrough mu linnya lya Yesu. Mukama nandaga nti July ye January w'ebyenfuna. Oteeka okutuuka mu July sinsi guba mwaka mupya ogw'ebyensimbi enfuna yeeteeka okuba nga yeeyongeddeko. Nolwekyo kyonna ekikusibira ku busente kigenda kufiira mu kisiibo. Kyonna ekisiba sente zo kigenda kufiira mu kisiibo. Kyonna ekikusibyeko amabanja kigenda kufiira mu kisiibo. Gamba nti amiina. N'ebigambo ebyo Mukama abampeera omukisa. Yimusa emikono gyo waggulu. Njagala kusaba naawe. Nsaba Katonda akwambaza amaanyi. Nsaba Katonda akuwa omwoyo we ow'obuvumu. Kubanga Bayibuli etugamba tebaatuwa mwoyo wa kutya wabula omwoyo w'obuvumu, omwoyo w'amaanyi, omwoyo w'okwagala, omwoyo w'okwegenderezanga. Era nsaba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu akwate olweyo abantu abo abatulemesa nga tubeera nabo nga tumanyi oba nga tetumanyi abatuteere wala. Tulwana olutalo olutali lwa kulwanagana n'abantu bannaffe. Tulwana olutalo lw'okuwangula emyoyo gy'obubi, emyoyo gy'omu kizikiza, emyoyo gy'okutta, emyoyo gy'obwavu, emyoyo gy'okufa, emyoyo gy'amabanja. Tugiwangule. Bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi okumenya ebigo. Nsaba Katonda buli kisenge kyonna ekikubaddeko Katonda akisule ku ttaka. Ekkomera ly'embeera y'endwadde, ekkomera ly'embeera y'obwavu, ekkomera ly'embeera y'okulemererwa,
ekkomera lyagaloota ag'okufa n'okuba nti mu kika ewammwe mubadde mufaafa, ekyo Katonda ekisenga akimenye mu linnya lya Mukama Yesu. Ofulume ne famire yo mu kkomera Sitaani mwabadde abatadde. Amabanja agatakyabaganya kwebaka Katonda agagyewo abiyingiremu mu linnya lya Mukama Yesu. Egyo emikono gye musitudde buli kye muteekako emikono egyo kiraba omukisa.